abakyala n'abali wano nga si beebo bokka nga tebose kategori eyo ayimirira mu mulyango gwe wamize eddagala n'afuluma n'agenda tategedde oba yali kasuse yali mwadde nali kasuka n'aminywa amazzi namugamba ziriza okumira kyo si kituufu mama takola bw'atyo bamama bangi bakeera ku makya n'afuluma ennyumba tategedde omwana oba yasuza atya naye bakakuva lwe yeebase mpaka obudde okukya nga tazukuse kulaba omwana ono mubuceekingako oba omubikka kati nno ffenna tutambula naye tubaako ebintu ebitono bye tuyigira mu bawalabu nze naakadda naye abakyala bano abawalabu basobola okuba ne kamera mu nnyumba nga ne ku mulimu gyali amunitalinga omwana wooviirako kati ni wati kamera weekulabira ng'oli nnani obadde olabirira mwana ababuuza muliwa nga simulaba naye ng'ali ku mulimu wano abasinga bakikola kugamba obulamu bwabwe alabanga ebirala byonna tafuddeeyo naye omwana ne waba ku mulimu alina okumanya watambula nakubuuza kati zino essaawa naggamba alina kuba nga anywedde amaliriza zino essaawa alina kuba bwati yakimaliriza naye ng'ali namunitalingira ku mulimu era abasinga bajja kunjulira ku ekyo nga mukozi wano waffe tetukirina abakozi tulinga abagamba nti kati wookeera ku makya n'ofuna omukozi kati olinga nga agamba nti yafuse maama w'omwana we wamumuwadde ne muleba oba ekisa kyakuluma naye akaliro mukawulira ako kaliro nno kati awo tuterezeemukko n'ekirala kyembadde mbasaba bankuba kyeyo bannange abakyaliyo n'abaakomawo bwokeeranga ku makya omwana ono n'abeera nga bano be wamulunza ayina engeri gy'abalabamu bajja abalabiriramu esinga ku gwe tomunenyanga tomuzaalukuka ate tokolimanga kubanga naye gyaba ya bondinga tulina kye tuyita bondingi omwana wa bondinga n'abantu bano b'omulese nabo gy'omulunzizza kireke mu mutima gwo beera naye mumativu kuba naye wasindikanga busindisi naye ku mobile money azitaddeko naye ate bali bo agenda n'abalaba kuba be yamanyiira era bwe bakwatagana kati ekintu ekyo tukiterezeemu abamu kibajja mu mbeera nnyo n'agamba mbu nagenda eri kubonaabonera abaana ng'abamu we bakyogera naye nanti wetuba abaana bo kye basinga okwagala kulaba taata ne mama waabwe nga we bali ne baba bali akawungu banga basuula wansi ku ttaka nga babalabako bwe kye batwetaagamu naye kati ffe bye twagala okuwa abaana baffe bituufu n'ogamba kanve wano omwana nga asobola obeera obulungi naye ye ng'omwana si kyeyeetaaga mu muzadde akanya kubuuza maama akomawo ddi ne ku ssimu n'abamu baagaana okwogera ne bazadde baabwe kuba bagamba buli kaseero nnimba todda essimu takyajagala yayogera yakoowa omwana n'agamba nti nze nedda mbikooye tunayogera buli nnaku agamba nzija omwana aba ategeera ate nno tebaba lumu baba n'abatoototo nga tebanatuuka na myaka 12 13 abamu bajja ku komenti ojja giraba abaana kati ennaku zino bategeera mangu guno omulembe mulala bategeera mangu nti maama taliwo ova ku biri bye bamugamba nga simanya yagenda mu kyalo simanya omwaka tegiyinza kugwako ng'ogamba omwana nti maama yagenda mu kyalo n'okwata ogwokubiri kwa kati eyo contract ye omwana abalabu bazinagamba nti nagenze ku ssomero nkomyewo simulaba takomangawo nzizeeyo ku ssomero nkomyewo simulaba kati taamu y'okusatu bibeera birala tolina womubuzaabuza bamaama ndoza mukitegedde ekyo kye mulina okukola ebibadde bibiri ekyokusatu tulina kye tuyita hard working kati abakyala akantu kano tumanyi kati nnaku zino balowooza kati nga ffe ababeera ebweru nti kati oyo omukyala mukozi n'abami bamanyi okujja nze njagala nnyo omukyala omukozi omukutu kwetuli tweyanzege mwena abeekumira ku mukutu guno mwebali nnyo mwebali ddala okwekumira ku Tronaz Media amanya Tronaz omukutu Tronaz Media tulina omugenyi waffe olwaleero mupya ku buli omu ali ku mukutu guno tujja musaba abuuzeeko omulabi wa Tronaz Media awo nno tambule
Neesiimye okubeerako ku Tunazi Media olunaku olwaleero. Erinnya nze Ddungu Hamida Nalubega. TikTok page nkozesa Ladies Network. Ladies Network. Yes, Ddungu Hamida Nalubega. Nyanga zito. Lira lizitowa. Toyinako amalala. Manyi abantu katamanya mbu bageesigaliza. Naye kati time etuuka netubeera nga tulaba nti gasusse nga agamu tetusobola naggamalayo. Agasatu sisuka. Yoyo. Bw'ogenda ku TikTok page osangayo Ladies Network. Yes, awo bakyala ndowooza mwesiimye. Awo tubeera nga kiri ku Ladies Network ndowooza oba okiraba awo. Twogera ku ki? Basajja temuliimu. Naye lwakubanga nze abakyala bannange bo bammanyi. Ka feeling sitera kateekamu. Tubeera ku mazima. Nsobola oba eddoboozi lyabwe naye ku mazima. Wano embaga naye ate wano tutereezeemu wa. Sajja wamuvumye nnyo. Olimba. Tosobola kwekalakasa ku musajja. Gwani ng'oli mukazi. Omugamba ebyo. Munnyonnyola ne mugamba bwe baba batugambye nti osirikamu. Tekitegeeza nti ate oba kasiru kuba baba nnyo bimbuuza. Ladies Network oyitidde otugamba mbu tusirike paka ddi. Baba bategeeza nti omwami waba alina kyayogera sooka omuwulirize. N'ekyokubiri oyinza okugamba nti kati ssaawa zino oyinza okuba nga reply tekola. Engeri gye tuli emotional n'ogamba akanseetinga esooka ate nze nkuulinge ye waaba abadde nga ayambuseemukko. Oluvannyuma nyinza n'oyisaawo ennaku bbiri era ne mugamba naye munnange nno akantu kano kaali bwe kati. Kalungi. Kale wali okikutebo oti naye kaali bwe kati. Mukama wange. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Kitalo ekya omukulu Alex Mukulu katuvudde ku maaso. Nakatembo omukukuutivu, omuwandiisi. Buli muntu yenna ali mu kisaawe kuba nti muzannyi wa mizannyo, muyimbi, omuntu fiiriddwa ennyo kubanga okusinziira ku bantu embeera gye banyumyamu oba bye bamwogerako olabira ddala nti buli muntu abadde amwetaaga ate nga alumiddwa nnyo. Nalabye omukulu Sseegujja ageege nnyo omukulembeze w'eggwanga musajja atunga akaaba n'agamba nti ekyamazima kyendi mukulu Alex Mukulu ye yantuusa ku kino kyendi naye n'agamba nti Alex yali tazannya yangobako mu muzannyo nga tubulayo katono tugenda kuguzannya n'agamba fuluma kyokka ate mu kutandika yagamba buli omu ayogera ekintu kyasobola kwogera ku mukulembeze n'ayogera ng'omukulembeze n'amwagala ennyo naye omukulu Alex Mukulu kitalo nnyo kitalo ddala ky'omukulu oyo omusajja abadde nga waasula abantu bandyagadde kuzimbawo wooteeri akeedi gayi waasula bulanga eri wali yaasula wano kati nno katulindeko tulinda programu ez'okuziika wezinafulumira tugende tumwerekere kitalo nnyo kitalo ddala tusimbudde abakyala musembere abaami namwe musembere kasita obeera ng'oli waggulu wa 18 naawe ali ku yunivasite ebeerawo kubanga jjojja lyekkubo naye bwana ku yunivasite awo engeri gye bubeeramu manyi kisoka mulungi ayina ebbina muwanvu mweru kizigo kyanoga n'abeera ng'amanyi ali buli kimu nti buli musajja amulaba enze mbalaba nga basala ekkubo olaba nga basala ekkubo abamanyi nti omulaba abawala ayingira ekkubo nga olaba apapa n'atuuka mu kkubo kati n'asala supiidi kubanga alaba musajja yavuga amulaba ebyo si bye bifuula omukyala bisobola okuattractinga omusajja naye tebimukuumirawo ajja naye waamaliriza okujja gy'oli ate aba anoonya
ebirala tulinayo nga 5 naye tusobola okwogerako nga 3. Ekisooka obugonvu, 2 agenda beera maama kika ki eri abaana bange. 2 awo wembadde nnyongerezaako akantu katini ffenna ababadde ku kyeyo n'abakyali ku kyeyo awo baba batusiimuddemu anti okuzaala si kyekikufuula maama, olina okumamira nga woolaba enkoko. Si kyekikufuula maama, osobola oba nga ozaala naye nga tetuli maama, ate omuntu asobola olwera omugumba nga ate ye maama. Bintu bibiri byanjala. Waawo otangazaamu. Omuntu asobola okubeera nga mugumba nga Katonda bw'atyo bwe yamukola nga teyamuwa ku zadde naye ng'ate maama mulungi okusinga ate gwagenda muleba n'ozaala. Osobola oba ozaala buzaazi naye nga tosobola kubeera abaana bano obeera nabo n'obamaamira. Okumaamira kwe kumanya omwana bwe yasuze bwe yalidde bw'abeera mulwadde ne waba mukozi ng'abadde waka amakere nayagamizo n'ogakebera naleeta panado mmeka oba baakuwa panado mmeka ziba nga zaali ku kapakundi n'ozikebera ng'okomyewo n'okeberayo gye yeebase. Kati ekyo abantu abasinga nga ababadde bakubako ku kyeyo oba abakyaliyo tetukikola. Tuweereza buweereza akasente akalabirira abaana ng'ate tulabirisa abantu balala kwe tuyita okulunza. Kati abaana abaffe bafuuka bisolo. Nawe ng'ovayo nga nze ndi maama nnina abaana. Ekisinza kyogedde naye naawe kennyini w'oli kyebuuze. Abakyala n'abali wano nga si beebo bokka nga tebasi kategore eyo ayimirira mu mulyango gwe wamize eddagala n'afuluma n'agenda tategedde oba yali kasuse yali mwadde nali kasuka n'aminywa amazzi n'amugamba maziriza okumira. Kyo si kituufu, maama takola bw'atyo. Bamama bangi bakiira ku makya n'afuluma ennyumba tategedde omwana oba yasuza atya naye bakakuva lwe yeebase mpaka obudde okukya nga tazukuse kulaba omwana ono mubuceekingako oba omubikka. Kati nno ffenna tutambula naye tubaako ebintu ebitono bye tuyigira mu Bawarabu. Nze naakadda naye abakyala bano Abawarabu basobola okuba ne kamera mu nnyumba nga ne ku mulimu gy'ali amonitalinga omwana wooviirako kati niwa ati kamera weekulabira ng'oli nnani obadde olabirira mwana ababuuza muliwa nga simulaba naye ng'ali ku mulimu wano abasinga bakikola. Kugamba obulamu bwabwe alabanga ebirala byonna tafuddeeyo naye omwana ne waba ku mulimu alina okumanya watambula. Nakubuuza kati zino essaawa naggamba alina kuba nga anywedde amaliriza zino essaawa alina kuba bw'ati yakimaliriza naye ng'ali enamonitalingira ku mulimu era abasinga bajja kunjulira ku ekyo nga mukozi wano waffe tetukirina. Abakozi tulinga abagamba nti kati wookeera ku makya n'ofuna omukozi kati olinga nga agamba nti yafuse maama w'omwana we wamumuwadde ne muleba oba ekisa kyakuluma naye. Akaliro mukawulira ako kaliro nno. Kati awo tuterezeemukko n'ekirala kye mbadde mbasaba bankuba kyeyo bannange abakyaliyo n'abaakomawo bw'okeeranga ku makya omwana ono n'abeera nga bano be wamulunza ayina engeri gy'abalabamu bajja abalabiriramu esinga ku gwe tomunenyanga tomuzaalukuka ate tokolimanga kubanga naye gy'aba ya bondinga tulina kye tuyita bondingi. Omwana wa bondinga n'abantu bano b'omulese nabo gy'omulunzizza kireke mu mutima gwo beera naye mumativu kuba naye wasindikanga busindisi naye ku mobile money azitaddeko naye ate bali bo agenda n'abalaba kuba be yamanyiira era bwe bakwatagana. Kati ekintu ekyo tukiterezeemu abamu kibajja mu mbeera nnyo n'agamba mbu nagenda eri kubonaabonera abaana ng'abamu we bakyogera naye nati bwe tuba abaana bo kye basinga okwagala kula taata we ne mama waabwe nga we bali ne baba bali akawungu banga basuula wansi ku ttaka nga babalabako bwe kye batwetaagamu. Naye kati ffe bye twagala okuwa abaana baffe bituufu n'ogamba kanve wano omwana nga asobola obeera obulungi naye ye ng'omwana si kyeyeetaaga mu muzadde. Akanya kubuuza maama akomawo ddi ne ku ssimu n'abamu baagaana okwogera ne bazadde baabwe kuba bagamba buli kaseero nnimba todda essimu takyajagala yayogera yakoowa omwana n'agamba nti nze
nedda mbikoye mbikoye lunaku agamba nzija tunayogera buli naku agamba nzija omwana aba ategeera kati ate nno tebaba olumu baba n'abatoototo nga tebanatuuka na myaka 12 13 abamu bajja ku komenti ojja giraba abaana kati ennaku zino bategeera mangu guno omulembe mulala bategeera mangu nti maama taliwo ova ku biri bye bamugamba nga simanya yagenda mu kyalo simanya omwaka tegiyinza kuggwako ng'ogamba omwana nti maama yagenda mu kyalo n'okwata ogwokubiri kwa kati eyo contract yo omwana abalabu bazinagamba nti nagenze ku ssomero nkomyewo simulaba takomangawo nzizeeyo ku ssomero nkomyewo simulaba kati taamu y'okusatu bibeera birala tolina womubuzaabuza bamaama ndoza mukitegedde ekyo kye mulina okukola ebibadde bibiri ekyokusatu tulina kye tuyita hard working kati abakyala akantu kano tumanyi kati nnaku zino balowooza kati nga ffe ababeera ebweru nti kati oyo omukyala mukozi n'abami bamanyi okujja nze njagala nnyo omukyala omukozi y'abakyala okukola essente kwe kusemba tulina kye tuyita home management mu luzungu omukyala gwe bayita ali hard working edda gwe bagambanga bakeberanga ngalo notabenga munafu ngalo bunani tebagamba nti agenda kukola ssente kulabirira makage ge bamukwasiza kyekisookerwako ekyemisana kiriba mu budde abaana balya dayate ebyo byonna biri awo mu hard working ennaku zino abaana ekyemisana bakirya 9-10 ng'ate bona basiibyewo kyayi bamunywa 7 ng'ate bona temusiika nnyo abaana ne balwala abaana bano eyo gye bayita hard working y'omukyala ewaka home management kuba ye office yaffe abakyala kati kino ekya ssente kyajjamu luvannyuma nakyo kiyingiramu naye kyekyandisembyeyo bino ng'obisobola nti n'ekirala tulina ebintu ebimu abaami bye baagala abakyala betubuusa amaaso waliwo abaami abalina engoye zaabwe ze baagala mwami ng'alina essaati ze 2-3 ezo nga yaziremerako ngera ne waba atunulamu alina nnyingi mu closet naye n'agamba kale kasaati kange kano singa kabaddewo ke nandyambadde kitegeeza bw'aba akajeemu kandibadde kwozebwa ne kabeera nga kagololwa n'akasangamu mu closet n'omukyala wandibadde ekyo kitegeera ennyo alina obuvunaanyizibwa amanyi nti wajja kulabirira maka ago ofiisi eyo gye baakukwasa n'owaba namukozi n'omugamba wano mu maka gange engoye z'omukulu wa muno zo eva zirina okwozebwa ne zibeera nga bazigatta mu bupale bw'abaana andi kati era bagenda obuzigattamu nga naye mwennyini basanga ozigatta ebiseera ebisinga ate yabeerawo anti kati omukozi gw'omutraining amaka go kye galina okubeera ng'omukyala naye gwe obimanyi omukozi atuuka saawa 2 ez'ekiro 11 omukyala aba afuluma ng'amulekawo kati ku Sande lw'obaddewo bw'aba amuyambye nga yayise sisita we okuva ekyana mukaaka najja jangu mbeerereko ennaku 2 n'omukozi ono mupya kati oyo gwewa instructions biri tuyita ebiragiro ebikola wano mu maka gano ku Sande naye lw'obaddewo n'akulaba ng'obikola tamulagirira bingi amwekengera kumubbira omusajja nedda ekyokoza engoye ne bazigolola ate si kyekibisa omusajja yenayina anaakola kyakoze abakyala kino kankibabuulire bwekola omulimu gwo bwe tunaagamba mbu kino we naakikola omusajja agenda oba akola atya bamunzibyeko tugenda kuva ku mulamwa anti olwo toligolola toli muyonja tolikola byokola kubanga bagenda mutwala buli kyoyagala okukola agenda mbu abakyala baava dda ku mulamwa bwekola kyoteekeddwa okukola naye ye mwennyini naye yamanyi oba avudde ku mulamwa otunagamba mbu ffenna tetugenda kukola kubanga omu agenda va ku mulamwa tikikola buli muntu asigale muleeni ye naawe kikwanguyira ne bw'oba olina ensonga gy'olese tugeze wabaddewo ebitatambudde bulungi anti baba kubuuza ne bagana naye kati gwe mu ofiisi yo oyimiridde otya otuna mu box nga nawe waliwo ezibulamu onoonya wonoogambira omuntu ono nti naye atereezeemu naye zo we ziba nga zonna ziri mu katiiki kyanguyira n'ono gwe muba muteetedde ensonga ogamba nti gundi no wetereze muno ye abadde akyali ku bulamwa gwe kennyini gw'olina ekizibu naye kakati gwe kennyini alese naawe zizo nkalo
oba banabitegeera bino simanyi mpola oba banabitegeera bino simanyi abakyala abasinga obungi abamu wano munkwate bulungi abakyala abamu besinga obungi abasajja baagala ki ekyo kibuuzo kisusse naye omukyala yandibadde abuuza ekyo ekibuuzo okusinziira ku kibuuzo ekyo omukyala alimu ensa teyandikibuuzizza ensonga y'eno gye kiragamu ng'omuntu abaddeko n'ab'enjawulo n'atandika okugamba naye baagala ki obadde na 105 kati obuuza ofunye wa 106 obuuza naye abasajja baagala ki olina ggwe nga by'obadde okola by'osuubira oba by'olowooza nti bituufu oba si bituufu ng'obikoledde abantu ab'enjawulo ogamba kale oba ewa gundi nayoza engoye nafumba nakola bwe nti oyo ne tutakwatagana ne tulemagana n'owokubiri nenkola bwe nti ne bwe nti n'owokusatu kati womaliriza n'ekyo ekibuuzo baagala ki byonna ngezezzaako nembikola kaabagezi bokka mukategedde bw'okasoobera kasita obuuza ekyo ekibuuzo manya tuba tumaze okukutegeera nti olina wasibadda n'ekirala abakyala ababuuza ebibuuzo ebyo sayidi eno ewuwo nawo waba waliwo akatali katuufu akatannatereera edda kyabanga kizibu okubuuza omusajja ayagala ki baatandikanga oteekateeka omwana ono ow'obuwala oba omukyala agenda okuba ow'enkya ng'akyali muto kati ebintu ebyo bye baatendekanga abantu abo omwami ono ye we yajjanga nga ono singa lumunani famire kijavaamu nebino neno famire yo neryoka eraba eyo oli ono agenda twala muwala waffe kiri kitene nabo babeerangako bye baatunuuliranga naye kati ensangi zino twesisinkana yonna mu bifo byesigenda kugamba nti ate tetwesisinkanayo kuba tewali walala we tuyinza kwesisinkana kati buli omu ng'alina engeri gye yava nnyo ku mulamwa kati awo era ebibuuzo bigenda kuba nga bikyaliwo nga ne ansa tewali oba oli awo kubanga bino ebintu bye tubuuza bazadde be baabitunulangamu si ffe abaagala n'oba abagenda ofumbiriganwa bazadde be baabitunulanga yesebo ava mu famire ki tiyagundi ti eyo famire nedda tuleke eyo soke tulabe mu famire ndala kakati omwana waffe bw'aba mwagala famire ya gundi ne famire ya gundi awo tulabawo kivuuka ekiteetotaawo ne famire ya gundi yesebo kati mwe abagenda okufumira mutandika okubuuza ebyo ebibuuzo nawo waliwo we twava ku mulamwa si ffe abalina obibuuza bali abantu abatusingako mu sisitimu tugeze obufumbo baba bamanyi nti kati bino ne bino okusinziira ku mwana ono gwe tuteeseteese we tuti n'omuvubuka ono basobola ate bba okukwatagana tugambe ani yatabika abakyala mu basajja kubanga era ebyo ebibuuzo bwe tudda ku bantu abandi ababuuza ebibuuzo ebyo batera kuba baami be bagamba ye omwana wange agenda kufumbira omusajja kika ki kati gwe omukyala woovayo n'obuuza ekyo ekibuuzo biba bitabuse twatabuka gamba mwetabikako mu ludda eno olusajjasajja olwo batwaluyingira tutya tetwategeerana bambe mutuyambe muddeyo ng'obudde bukyali ddayo obeere mukazi ekyokusobola okufuuka omusajja kizibu n'ekirala omukyala obuuza mu abasajja baagala ki olina engeri abasajja bano gye batandika okugira ebibuuzo ebyo abatera okuba ne ansa zaabwe entuufu era baba baami kyova olaba mu kubuulirira kuno abaana nga bagenda okufumbirwa kitawo yakunyonyola abasajja kye baagala si maama wo tola nti bagamba ne basenga basenga bandibadde bakwasaganya ekintu ekyo mu buwangwa naye ne ssenga aba taatawo singa teyali mukazi andibadde taata naye basenga mbu nabo baatabuka ennaku zino just tubadde twagala tukigaziyeemu kitegeerekeke bulungi abatuwuliriza kwegamba gwe wenna abadde abuuza ekyo ekibuuzo naawe okitegedde nti omuntu ayandibadde era akikunyonnyola obulungi ne bw'abasenga manya nti kitaawo
kubanga yesenga wasobola kwogera ne mwanyina namugamba naye omwana ono ddala ekyabasajja baagala ki mugambe ntya neddo ayagala kino kalaba mama gundi kukyajja wano myaka 25 yole mulabeko ng'aseetuka okitegedde kitegeeza layini eno bweti na bweti yennewe naye kati bwe boolabanga ebbina liri eri likunogamba nti nze omusajja nga njagala tumanyi notuula ku zipodium ez'enjawulo social media ez'enjawulo nga tuliko nabakyala mukyala munno ekyo ekibuuzo n'akikuddamu ne weebuuza kati ono ate kati ng'asaze nnyo kati ate ye ebyabaami ababitegedde ati nga yafuuka musajja n'akunyonyola n'agamba si bangu tobayalira n'obeebika tulinayo eŋŋombo yaffe tobayalira n'obeebika kati ago amagezi agatuweebwa abakyala bannaffe agamu ate gawabya omwami yalina okunnyonnyola abaami bye baagala bw'obanga ekibuuzo okibuuziza kyekyandibadde kituufu buuzibwa naye singa oba okibuuzizza ansa entuufu wandibadde ozifuna mu mwami naye n'omukazi awakibuuliza ng'ense baawulira kimu bakuyita kukulukuta abakurukuse kubanga oba owuliranga wootuuse nno bitabuse kubanga tolina nsonga wookibuuliza nga mu butuufu towulira nti kati ng'okyali mwemu oba oyingidde 3 4 5 eyo abakyala abasinga levo eyambuka ebibuuzo bitandika okuba nga bingi bwe wajja ne kino ekibuuzo gundi abantu kye batera ogamba njagala kusetolinga naye abantu baagala kyabo era omuntu atalina byatambudde eno bw'atyo ogamba otya n'ogamba njagala kusetolinga ng'oli mwana waabwe oba ng'oli mukyala abasajja abakazi nga kitonde kikazi ekivuma abasajja mbwa wandibawadde magezi kubanga osituuka ku social media ku podium ez'enjawulo n'osanga nga bali bavuma abasajja mbwa abasajja bumyu abasajja tebategeera abasajja ki naye ng'ekiro bwe buziba akukuta na musajja social media eno erina engeri gye tuvugamu speed abantu abaconsumers ng'abaana abato babiwulira oba oliawo ne babitwala ng'ensonga nga bo togenda banyonyola nti olino yalina mu content kati ngako ke bagamba mbu omusajja tomuyala n'omwebika yakaleeta ye ng'omuntu yali mu content yali ayiiya bibi nga obimanyi trend ebyo bituwa ebityo naye kati abantu balina engeri gye bakateekawo amanyi nobaga mujjukira akantu kaffe nga waliwo ekibadde ekitambula ku ki social media kati ekintu ekyo sikyandibadde kituufu era si kituufu n'akatono kubanga olina abazadde omuli taatawo n'abalala oba negwoyina kubanga era abantu ababyogera ogamba mbu beerire nti oba bali singa namu n'omulenzi gw'ozadde nawe tolina omwana ow'obulenzi nooba tonamuzadde era oyinza omuzaala olwanga katonda akuwadde ezzadde kati naye singa owulira nga waliwo amuyitembwa kiyinza okukuyisa obulungi gwe maama nawuli naga wanzaalira embwa eno nekikugwa mu matu nazaala wange weebale kunzaalira embwa eno maama sooka okawuliremu nga bakakunnyonnyodde kati nga we kiyinza okukuyisa n'oli gw'okigamba naye singa maama we aba akiwulire kyekimu ate nga n'abasitera obyogera mbu oba oli awo batuusa okubeera n'abakamwana eno tubeerayo n'abantu obuseera ebisinga ebitunutunu 7 ku 10 abali ku kyeyo tuli kumpi awo tubulako katono naye nenyo tuli mu myaka 4 5 babatuwa abazzukulu ntumira buli muntu yenna ali ku kyeyo toli otya Kadaama webale nnyo webale ddala kukola kubanga okukola munnange kwetaaga omulimu tugwetaagira ddala kali mukakuume toweegira nnyo toweekyanga nnyo ekisuse weekyange mukanga nga bw'otera okukola lwolyawo kangamu naye era ng'okimanyi nti akalimu okaagala nga wetuteekateeka ne wetugenda olirera abazzukulu mu bufunze kuba bo bajja obudde bwonna nanti kati ate bano abaana betutakuzizza betulunzizza obulunza bangu y'abazzukulu gira bugiti nga bugamba nti munaye yazaala akaana eyo ate bakamugobya
bagamba bakana kalina okujja wano nti munnaye mukandeetere ng'olina wategeka wogenda kali kakuumira nga wetubaweereza ezo esima eza school fees n'ebirala ebibalabirira tikitiike tugenda okuleerera abazzukulu. Bakanyeenya real estate developers mugamba mutya muguza abantu ettaka abantu basobole kubeera nga bazimba. Bakadama mwenna munoonye Bakanyeenya real estates batunda ttaka batunda oyagala kibanja ploti obo uyiika mu kyapa kyonna kyoyagala kasitali battaka batunda bulungi ate bateesa ne pulaani bazikuba bw'oba oyagala kukubira pulaani y'ekizimbe ekyo oba ennyumba yo ate toweerabira bw'oba bazimba n'amayumba balina abayinginiyazi abalungi abasobola okuzimbira amayumba bw'oba oyagala nti ettaka bakuguziza ettaka ate oyagalawo ennyumba basobola okuzimbira ennyumba awo nno n'osobola kubanga ekintu okitambuza bulungi awo ojja kuba okubanga obakubirako gwe bakubireko obukubizi ku ssimu yaabwe 0700 0703 nkaga mutano 0703 kubanga obafuna Bakanyeenya real estate developers. Tulina kano kaki eno kampani bagiyita Daraja East African Campus. Gwe mwogezi waabwe? Nze mwogezi waabwe. Bakuuka mu kulongoosa buli kyowulira ekiyitibwa okulongoosa nga batandikira ku compound bino ebizimbe bakulekerako ne bakulekerako ebiti ne bakulekerako buli kimu ng'ogamba bannange abazimbi kye byankoze mujja Abadaraja East African Company mu Ntaasi bakulekera compound bagikola designing bazikola painting tulina abaana compound designing tulina abaana abaagala okudda ewaka nagawaayi akayumba kamukaddako bakazzeko akalangi nakyo bakikolera ddala bulungi oyina kapeti yo bannange waliwo kapeti zetugendamu oba oyina gye wagenzeeko bannange kapeti eri bulala kapeti bazirongoseza ddala n'entebe abaana bano abato bamanyi okugira mu ntebe awo ntebe bazinyiriza bulijjo ne baziterereza ne bazikuddiza ddala ku mulembe n'olowooza wakajugula mpya. Bafuna ku ssimu ki? Essimu gye bafunako eri 0702 3 99 66 0702 3 99 66. Okay, ntumiddeko Siana Auto Parts botyane muganda wange mugamba mutya mwebale nnyo mu kuweereza awo ewakiseka bw'oba beetaaga genda ke wakiseka ojja kuba bafuna Siana Auto Parts room number 5 ojja kuba bafuna bulungi. Katuddeyo kamalirizeko katono ne bano aba Noble Motel balina ka mini garden oyinayo omukolo omutonotono ka birthday ka mwana oyinayo kanika twagadde bitwala waka abantu ennaku zino ebintu olumu tebabitwala waka nagamba mbu abantu basukka empisa ensiwuufu mu mikolo gy'abannaabwe omuntu alaba abantu ekola akantu n'agamba wejjarabya oyinawo abantu bo bataano ka breakfast kabeerawo rooms za mulembe nnyo ebisulo balina ne kahiito n'abakutuza otwokya otunyogoga otwokya naye nga basangibwa Kiteti Kagayaza Road gye bayise Noble Motel ennamba eri 0784 02 57 06. Awo no ojja kubanga gwe ayina gwakafuna ate nga mwabadde ku birthday tobuuza ojja kusula awo wenyini ne ka graduation nga sika abantu bangi tulina graduation nga wayisa abantu mikwano gya 25 ezo tenti ziba zisobola okubeerawo ojja genda wali ku kiteetikka osobole kubanga ofuna Noble simanya mama abeera aluwa bajja ne basulawo enkiira omukolo ne gugira mwabirabye 29 tugenda kulongoosa bagiyita National Cleaning Day mukitegedde omanye mubyerabira kakati olaba ekintu ng'ekyo kituuseewo
Tuina nga 29 rujja kuba na Lwamukaaga National Cleaning Day. Tugenda kubanga tulongoosa okuddamu okutambula mpaka ssaawa mmeka ziba 4. Kakati gwe ate emikolo egisinga obungi gibeerawo Lwamukaaga. Kati gwe leeta abantu bo basule ku Nobu hotel. Essaawa 4 bwe zituuka breakfast baba bamaziriza dde okulya nga musimbula. Naye kati kyembuuza abo abasuzaawo bagenda ku mikolo tebasooka kulongoosa. Omukulu right honorable prime minister ajja kutubuulira kubanga ensonga y'emikolo yo tenaba kuvaayo naye lwakuba nti nze ate awo mba nabasala ekyoto lwaki wakeerewa bwe bagenda tugamba naye budde bwali tebunatuuka wama. Ewaliwo n'abantu abagala obufu obwekusifu ogamba njagala mberekeyo nga wasirifu tewaliyo biteekaana. Abantu babeeramu neziriivu zaabwe n'agamba akamberekeyo mu liivu yange ennaku zange 2-3 neesirikire neebeerera eyo. Eri bakuteekerako parking n'oba n'emmotoka ne bagiteekako akapande. Namulabyawo emmotoka tenagirabyawo namba puleti bweti. Ebyo byo twabitereeza Nobu Motel. Ngenda kubayimbirira nga 29 anti baatugamba ekintu tukisosowaze nga 29 mwenna kulongoosa National Cleaning producer tugenda kubeera mu kulongoosa okitegedde. Kati mbadde maliriza n'okugamba nti abantu cleaning abamu mulowooza bya bbeeyi bikinze n'okusaawa nsaawa mu ddaraja tusaawa. Bane temutuyisaako mirimu nti kati banayenze nnaka kompawundi kange nga kano ke tuli mu kagadeni nti njagala kusaawa. Gye mirimu tugikolera ddala tugituyisaako n'ogamba ne bali lwakuba bagambye kampani kati tuli ku Jena Plaza room 12 office wetutuula kubo kye Nkrumah Road. Okay. Nkrumah Road ojja kubanga obasanga. Jena Plaza oba otusanga waawe. Okay. Nkomyewo. Omanyi muli bakujjukiza. Muli baki? Bakujjukiza. Lwaki abaana abawala mwetabika mu basajja? Nwaka kubuuza ebibuuzo ebitakwatagana. Ekyasinga n'otutabira mu baami bano gy'emirimu gino gye twatandika okukola egy'ewabweru. Anti gye twasisinkanira abaami ab'enjawulo. Kati omaliriza eddoboozi lifuuse lya mwami, omaliriza naye weokolamu kasente wabaako kyakugamba ogamba wayina ebimu kati nange nsobola obyetuusaako. Omaliriza abamu tuyise n'ebyensimbi Katonda atuwaniseeko okusinga abaami baffe. Kati nga ogenda okugattagattamu nga ekigatta wano kye twandigaye nti oba bandibadde bufumbo oba enkolagana. Abantu ogamba ne bweba evuddewo nsobola okuyimirira. Ate nekireeta n'obuzibu mbuba house managers babadde mu relationship eziwerako. Kati bwebagamba nti myaka 2 ngu house manager abeera ne relation ezisukka mu 10 naye mbu ekinene ennyo ebbanga lyazirwamu wiiki naku 2-3 kituufu ekyo. Abamu banaye munkwate bulungi kuba nange badde house manager leesabikolako ebyo naye abamu kati abakyala tulina ekizibu ekyo kyetugamba nti kasita omuntu ono basimulaba mu nsonga zaffe ziri ez'ekikulu ne wagenda naye waliwo ffe mu bakyala omuntu akuleka akoonoonya obwongo. Gw'abaami ababeera ng'oyogera ne oba oyogedde naye essaawa egi takuleka kyekimu mu bwongo. Mu Luzungu tukiyita emotional masturbation. Aba ayina ekintu kyakutadde ku bwongo ekitali kituufu. Kitegeeza ki? Ne waba ayina byakulimbye ne bikukyamuukiriza emotions zo n'olaba nga yandibadde asaanidde wadde kiba kivuddewo addako afuna obuzibu. Kubanga wali obaddeko ng'omukyala kwetagamu abantu bano bonna babadde ayitamu. Wali babadde bakola. Ngagamba ale kato yawo bangasa singa kibadde kisoboka nze nobwakkiriza n'enzirayo n'embeera mukyala wakubiri. Wabanga Peter yalina obudde bwamuwa, wabanga waliwo yamuwanga ssente, wabanga yabeera ng'amuwuliriza
ensonga inagiwuliriza n'amuwa ne ku solution ez'enjawulo abo bantu si basatu kati obwokuna bakusubiramu bino ate nawe ng'olina ebyo byozze nabyo oli mulalamu ng'oli mulalamu ate ng'olina oba ng'osinga bano abasatu ebyabasatu byabadde bakola ne batuuka okulemagana ebirungi obe nabyo olina nabo byolina okuleeta tutwandiise emmeeza ng'omusajja naye kati ne tulerera nti teri muntu ali bw'atyo mbaba house manager kibasinga okubatabula ne relations ebo okufa ennyo kusanga nga toli ku online anti kati ate abaami bambi banene tubogere si radio station nti yo tezikiza n'ekyokubiri omuntu oyo abeera agira ebyokukola biba bitono n'ebigendererwa by'abalina mu bulamu biba bitono omuntu alina ebigendererwa n'ebiruubirirwa sisuubira nti ayinza okudda ku simu essaawa neewera ng'emirimu akola mirimu kyegyo newe tubanga ffenna tuli bweru ku kyeyo nti kale tugeze tukkiriza nti ffenna tunnyuse kuba nategeera zanyukiramu abantu ababeera mu relationship mumanya nti essaawa ezitiguni tuba tulina okwogera kuba abanyuse oba nange mba nnyuse tugeze ku ssaawa 4 abasinga ze batera okugira oba 6 kati ku ssaawa 4 oba 6 n'oli ajja bba yannyuse omuntu ono alina obudde obulina okuba nga alowooleza family gye mugamba mmwe gye mwagala okuleetinga kubanga omuntu ategata datinga for fun nkiddamu ategeera datinga for fun naye kisinga okunyumira okimanyi relationship zonna ezo okuggwako nga tewali asisinkanye munno naye nga tewaliwo akoseddwa nga ye mukyala abasajja tebakosebwa si kinene lwaki olowooza bwoti si kinene abaami si kinene nga ku mukyala sigaanyi tebakosebwa naye otugamba okukosebwa omwami ayinza okukosebwa 10 omukyala n'akosebwa 9 kyokka tefe abakyala tulowooza fe tukosebwa 10 omwami n'akosebwa 9 atya naye in reality abakyala be basinga okukosebwa 9 kya mukyala okukosebwa omusajja 10 kankunyonnyole omusajja 10 lyengamba olumu abamu baba bataddemu akasente n'obudde kubanga ffenna tuba tubutaddemu kati tulina ebintu byetugamba ffenna tubiteekamu kati ng'obudde bantaddemu nawe otaddemu kati omwami ayinza oba yataddemuko kasente n'ekirala ayinza okuba nga ye ng'omuntu yajja n'ekigendererwa ekiga nti omuntu ono tugendagenda naye mu maaso bwekiggwawo era aba akoseddwa omusajja yes. Kati ate ffe abakyala ekisooka kya byonna okosebwa mu bwongo ekyo tebakitereeza tofulaba otuuka ekisa n'ogamba omuntu oyo embeera ze tezitegeerekeka omukazi n'abuuza kiri ekibuuzo abasajja baagala ki eyo we tuddirayo eyo mu kibuuzo kyaffe kye twatandikiddeko kati kitegeeza obwongo baabwonoona n'ogira wano wonna kati w'omaliriza n'obuuza ekyo ekibuuzo gye kiviire eyo ekibuuzo naye kigambibwa ennaku zino byakyukamu nti abasajja weesanga bana abaana ba house managers nga abasajja kati ate yaweereza payo obukadde 2 awo nina byengoba n'abo muweereza kati ate yakosebwa n'okusuuka ku 9 kati abakyala nanti ate si bangi abaweereza osinga abaami abateekamu kati waliwo ne relationship ebeerawo nga teri naawa munne naye nga boogerezeganya nga oba ng'omuntu obutonotono nga omuntu naga mbadde naano kemaliriza ng'obadde olinako ku ssente oba 5 3 biki kuba relationship yonna enyuma eteekebwamu ate ku njuyi zombi nga ssente ezo entono zotusobola nagenda noga gundi nno yakulya ssente zange oba obukadde 5 oba 3 oba 2 nga naye amanyi okuwaayo oba 10 naye wobeerayo nezobaddeyo banoosindika wano waliwo enamba muginteekereko ssente bwe ziti 3 5 10 kigamba kaddaama apangulu ku kamango kituufu yessebo wangi yessebo kituufu emirundi 10 era baba n'ensonga ezituusa okupangulukuka kuba teri kintu kibeerawo nga tekirina nsonga baba n'ensonga ezitongoobasa ng'ensonga esooka butaba na baami naddala batuuse mu egyo emyaka omwana yagamba nti kwegatta nsonga nkulu nnyo eyo ensonga yesinga opangulula abakyala abo naddala ng'abadde yava eno ng'abadde nga ensonga ezo yali yazitandikako
bw'otuuka eyinezi n'obeera ng'oziwumuddemu nga ku mutwe aziwumuddemu emyaka 2 gyeri awo house manager bannange abatulaba era mujja komentinga nga maze emyaka 6 ng'akolayo ki oddako waka naawe gye emyaka gyonna ng'ate ensonga wali wazitandikako kati ate ozivuddeko otabukamu kati kyova olaba ne wali ekita relationship z'aba house manager ennaku 2-3 wiiki kyekyo amwagala kubeera ku online kati ajye kyayagala obeerewo kati obeera nga amanga ayagala okukola substitute olina obeerawo mwogera kunyonyola akola atya kati kasita olumu bigira agamba gweviira nga ogenda kudda ng'afunye omulala ngamba tewali budde mbu waliwo n'abo bafuna kuva ku makya bugenda okuziba ngawe yavuddewo beesanga eyo ne ku social media olumu n'egyowa gye beefunirira ku live ezimu era gye olumu era n'ensonga gye ziggwera nga singa kojja eyakoze nga ye host yali bakola live nga gwe babenyonyodde n'okubeera nga baawukanidde n'okwefuna we beefunira obasanga eyo nga kyatabuse bannyinaffe tubagamba mukakkane tewali kitaggwa naye ensonga yenkulu waliyo endala naye eyo yenkulu etabula omukyala abakyala abo bawusimanija bannange tukitwalire ddala kijje ku ggwe nti omukazi atalina musajja nga tagenda mu nsonga ezo kizibu muzibu asobola n'okuluma omuntu muzibu si kizibu muzibu nnyo era awo weŋŋambira abaana abato oba abaana bano abakyali mu stage y'obuvubuka okusinga okubeerawo ne weerimba mbunze ndisinga ndi tusoke nga bamwe webalimba obeera mukyala kintu kirala nnyo omusajja omukyala kintu kirala nnyo toyinza kubala ng'oli singa ndi tusoke kwekaza mu kamera nti amusinga ndamoke ng'obeerako otya teri mukyala abeera singa ndoke olaba nabali mu menopause bwetandika ewange bandibadde bazize emundu ku ggombola be basinga okwetaaga abaami mukazi we yatulimba emundu yagiza ku ggombola naye ate yagibbayo bubbi anti kati ffe mu butonde katonda era yakiraba n'amanya nti kati abakyala ffe ebiseera ebisinga tulina kuba n'abaami bano ebintu ebisinga nga be batugayidinga wano tereezamu wano kyokikolebwa ti kino kati era ekitawanya ababusi manager wetutuuka eri oyambala obusajja ebintu gw'obyesalirawo gw'ebyekolera buli kimu tuba bagamba batabukatabuka si kya mu butonde muffe kye nakyo kyekimu ku kitabula abakyala abo ng'olese kiri kye twasoose ensonga gye twasoose okwogerako ebintu bwe bitabeera mu gundi yo n'obiyingiramu otabuka mu butonde bwo wandiyagadde omwami gw'olina okukunenya okuwabula n'akugamba nti nedda wapulaninze kukola kino wasi watuufu nedda kola bwoti era n'okukigoberera andi kati oba tokigoberedde oba wafumbirwa waaki ekyo kyandibadde ekibuuzo ekituufu wandibadde onoonya omwami ovalaba kali akabuzo nagambye kalinga kabakulu be baatulondera ngaffe abagenda ofumbirigana bo baalaba ng'omwami ono bino byonna abisobola tewabanga bibuuzo omukyala bye yabuuzanga era ye omwami we kye yamugamba nga yagobereranga kiki kigobere kuba mu kasengejje byonna yayitamu ng'asobola okubeera nga akulembera omuntu ono amuwabula amunenya na buli kimu kyokka ffe be twefunira ate tumanye obuuzo ebyo ebibuuzo nti waliwo omwami gw'osobola okugiraba oti nga tabitegeera naye gwe wamulonda atabitegeera kati oba otegeeza ki mannyo kaali eyo ayina ayagala kumutaasaamu nti mukyalo we amugambye enkya ŋŋenda mu kyalo ewaka n'amugamba nedda okusinziira ku mbeera eriwo oba bye mbadde mmaliriza mbadde nkusaba ogumemu ogende wiiki ejja mukadde mugambe nti nsaba ogende wiiki ejja omukyala ye n'asalawo enkya ne bukya ku makya n'agenda kuba alina akasente kayinza n'okuba transport agenda mu kusaba abamu ekyandibadde ekituufu andi kati ate obuba tebukyali bufumbo biba biki
just mubeera bubezi wamu akantu ako mbadde tugenda kagaziyamu awo abantu abamu babeera bumbi era omwami ono buli mukyala alina mpuliriza kano ntegeera bulungi abakyala abasinga mwajja ng'omwami agambye kale osobola okujja ne tubeera ffembi owambeera eyaliwo ng'eriwa kale jangu tutandike tubeere ffembi si jangu nkuwase kubanga omukyala omwami wagamba jangu nkuwase abazadde balina obbeeramu ate agenda kuwasa atya naye jangu tubeere ffembi biba bya babiri muba muteeseganyiza nangezegerezeganya y'abantu babiri kati abantu ababeera ababiri ebyo ebintu bibeere common mu bantu abo naye omuntu eyafumbirwa nga tugamba nti bano abantu bali mu bufumbo famire etegeeza ne ku mwami ono nti ensonga bweti weeri omwana tubadde tumwetaaga kati ate ono n'abaddamu n'abagamba okusinziira te eno gye tuyimiridde kiyinza soboka mu wiiki ejja bali oba ne bongezaayo ne musobola okukwatagana ate nono nga tanyigiriziddwa ate ensonga ne zitambula bulungi n'omukyala ate naye nasigala ng'ali ku gundi abadde abuuza ekibuuzo ekyo ndowooza oddiddwamu kubanga ekibuuzo ekyo kibadde kikutawaanya omutwe ng'owulira nga toteredde oba mwana muwala oba mwana mulenzi naawe oba ofunye ekikyo kati ono yagenze nga ne transport eba tyamusabye babeera bombi abo si bafumbo naye n'abaana baba nabo abamu naye nga mubeera bwembi era ojjukira na bulungi kye yakunnyonnyola abantu ababeera bwembi tubeera nga babeera mu bed space kati mu bed space ani gogaana okukola kyayagala tewali muri mu bed space babiri kati abaana ngoba ku university bakera ku makya oba rumu yankaga noleta 3 noleta 3 tubeerawo ffembi buli omu akola byayagala olugi muleka luggule buli omu alina ekisumuluzo fuluma yagalawo kati awo omuntu nawe bamukubidde essimu alina transport watambula mu makubo ge n'agenda naye omukyala eyafumbirwa nga mufumbo ajja n'ategeezaako omuntu ono wanga watamugenda ate n'ekyokubiri ekintu ky'okubeera nga sigamba nti emergency kuba tulinayo ebiyitibwa emergency obulwadde n'ebirala ebigwa mu tuluba lya emergency kirala naye omuntu ayinza n'okugamba nga kyali kyalumbe olumbe balutegekera bbanga ddini mwezi mulamba kati nga si bulwadde muntu kufa biki ebyo ebya emergency oli ayinza n'okuba yasirika n'awaayo ne ssente ezikola buli kimu nakugamba wabulayo ennaku 3 nno ku lw'omukaaga eyo tulinayo gye tulaga bakutegeeza butegeezi muganda wange wenna alina munno nga yakeera bukezi ku makya n'afuluma n'agenda nakutegeeza kati ate abakyala mulina ensobi ogamba namugambe naye wamutegeeza tewamusabye anti kati mu bukyala tetulinayo kutegeeza tulinayo kusaba n'abakyala bakakati bakyasaba yesebo maama nnyabo akugamba ayinza n'okugamba kati oba obadde oyingidde mu kibuga nti nedda obadde ogamba otya neerabidde kugamba ngenda Masaka okwo kuba kutegeeza okwo si kusaba era bw'atuuka mu kyalo abazadde abamanyi kiki ekituufu kirina okubeerawo agana mugambye kati omuzadde omutuufu omwana watuuka ewaka kye baakolanga addamu n'akubira omuntu ono essimu n'amugamba abantu bano babadde batuuse naye ekyo kikolebwa omuntu nga neyo entegeragana weri noono yasindisa abantu kati we batuuka era n'abakubira n'amugamba batuuse toyinza kugamba muntu yatuuse nga yeerese kati noono ategeeza bano n'abazadde nabo balinawo omulimu gukyali munene nnyo kubanga munene mu comment section munnyambe mumbuulire mugendeyo mu comment section musajja mwami mukyala mukazi omanyi kati batugamba mulimu ebika 2 abakyala n'abakazi abasajja n'abaami byanjawulo mu comment section mugende mutubuulire di mukyala we lwakusaba di mukyala we lwakutegeeza tewaliwo omukyala walina tegeeza mwami tekiriwo naye babikola mu lukyala tulinamu ebintu bya nsaba mbadde nteesa ebibina okukolebwa ebyogerwa omukyala nsaba mbadde nteesa ebintu webityo mukyala mubeerawo nga munyumya era naye abaana bano baddayo ku
lwakumeka bagambye gundi addayo eno nenkya ngenda Jinja eyo wakati nakiyingizaamu genda Jinja abasajja ate abasajja abamu nekyo nakibuuka ye takiwulidde anti era buli womubeera nga mubeera mwembi ebintu ebimu tobirabanga mu butuufu byandibadde bikolebwa kati nawe olaba bya bulijjo bifuuka bya bulijjo naye we muba nga ekintu kino muli mu bufumbo ng'omuntu agaa nti kati muli mu bufumbo ebintu ebikolebwa nga buli omu bw'alowooza biri biba birala n'ababeera bombi bakola birala abakazi abeetabikamu basajja muveeyo mudde ewammwe muleme kufuuka abasajja kutufuukira ekizibu kati abakyala abasinga ebintu bye tulina okukozesa nga twogera n'abaami biringa 3 si bingi mbadde nteesa mbadde nsaba ebintu webityo ebyo ebigambo ebibiri bikulu nnyo kati oyinza kugamba nti omuntu omutegeeza butegeeza abaami be bategeeza ekyo kiriiwo tugenda kukolera kaseese ate tujja mmalayo omwezi n'otegeke ebinaamuyambako omwezi mulamba nakikunyonyola nti kati wa mwezi nomanya nti bintu byentegese binaamumazaako omwezi kati wawasiza kirabika wafunye akawola akapya kati mwezi mulamba bitandika comment section ojja kubawulira anti kati abakyala abasinga bagwa mu eri ettuluba be batandika n'abaami baabwe ng'oba oliawo embeera si nnungi kati abakyala abo era mbatumiddeko nnyo tayagala oba omwami oyo aseseetuke ayagala mukumire wali nga mutabani we oddawa olagawa lwaki kino kiri bwe kiti lwaki okuba munno lwaki bano si baana ate buli w'omukugira bw'oti ate olumaliriza nga bagamba takulaakulana toyinza kukugira muntu olinga agamba enkoko gitadde mu kisibo ate olina byogisaba kati ekola etya eri mu kisibo zino zemulaba mu katimba era weerya weekola buli kimu nga nabwe kyolikola omwami ono kati wabaako oba nasesetukako n'agamba kabeere oba akole ng'omusajja abakyala abasinga nga bagamba nti omusajja yakyuka aba teyakyuka ale n'ekibuuzo ekyandibuuziddwa ngolese ki kye twatandikiddeko abasajja baagala ki ekibuuzo ekituufu omukyala kyandibuuza abasajja baagala mukyala kikaaki si abasajja baagala ki abaami beetaaga mukyala kikaaki n'okifuuka kasita omala kitegeera n'omanya nti omusajja ayagala mukyala kikaaki bw'omala kitegeera n'ofuuka ekyo omukyala kyayagala n'olyoka ofumba ne gw'olina osobola okuba nga mulina kyemubuuza n'omubuuza nze omukyala ekika kye wali weetaaga agamba waayi nali njagala wekiti omabugumi naye sirina kyakukola ate munnaayi n'akugoberawa era kati omukyala ekika abaami wano tulabira omwami anaabeera naawe ekika ky'omukyala kyayagala ebiba bibulamu abakubayite okuwabula okusomesa n'ebirala bye byaba yeetaga mu mukyala kati abakyala b'ennaku zino bo ne bateekawo kali nze njagala omusajja njagale nga bwendi ekitasoboka awo togenda fuuka mukyala kika kya musajja ono gw'ayagala nze abakazi kasita bayingiramu okunoonya obawulira eyo njagala musajja bw'ati na bw'ati nze oyo tombuulira njagala bw'ati na bw'ati omukyala yenna ekintu ky'okunoonya kino ewaffe wano kirina engeri gye kirabikamu obulala wanditegedde kika kya mukyala abaami kye baagala n'okifuuka kati bano abatandikira mu zino sisitimu za dating ne mugenda nga mukiteeka ku gundi endala ebyo bye wanditegedde tomubuuza abamu tulina ebibuuzo bye tubuuzeeyo ebirala ebitakwatagana naye ng'omuntu w'omanya ekika ky'omukyala kye yeetaaga byolabye nga bibulamu n'obitereeza mutambula okimanyi odeetinga Jacob kale tomumanyi naye wandinoonyeza omuntu amutegeera naye Jacob ayagala ki Jacob muyonjo ekyosooka kumanya buyonjo
kyokubiri ayagala ABCD fruits zino okubaawo. Muntu wa gym, muntu wa jimu, wa mupiira, muntu wa mupiira n'omanya byayagala naye tewabimanya akomye wava mu World Cup sawa musanvu n'olyoko ongangala oganya okugulawo olugi ne bakuba n'ogamba tekikirizibwa kuba mukyala. Tewategeera wayingirira ebintu by'otaategeera. Kati mbadde nkyagamba nti abantu abagamba beauty height n'abantu abamu abongeramu nti embeera erimbu kitambula bulungi kitaba ate biki oli nabuza hani wamasi bituufu ebyo tebimala n'oli namugamba bebi wama ebyo nze bimmala naye ebintu bino byonna bye mwogerako bifeedi nga tutandikidde ku beauty. Abantu abamu bagenda gamba oyo omukyala asobola osigalawo nga yeekumidde ku mutindo nga kyalabika bulungi oba yali mweruŋŋaanyirira oba yali muddugavu nga kale ekyaliko omuntu gw'owangala naye akumanyiira. Nekiira bapima levels nga zakakkana tezikyali nkati bagambanga luli bwewakolanga bwoti omukono ng'owulira nga gakulikulu naye kakati bamanyi okupima ne bagamba levels zakakkanye oba kiki kakati bye byonna tobirowooza. Ebintu byonna byonna omutungo owagadde naye ekyabite kino kiyinza okukubako ennyessiira atuuka nakumanyiza amaaso nkizayo wali ku mmere esinga okulibwa mu Bwarabu gwe muceere waliwo otuuka ekiseera n'ogulya n'ogamba kati ndya kubanga sisobola siiba njala nnaku 3 ku lwa bulamu ninga waliwo namamala ennaku 2 nga tagulidde n'abamu abasalawo beera ku ddala tinanoonyayo ebirala kubanga waliyo ebirala byasobola olyayo vegetables n'ebirala salads weebityo salata kati nawe kiteeke wano mweno lwakuba eri tetwogera kati ku mmere mbadde njiritanga example omuntu wakumanyiira n'obwo obulungi bw'ogenze weewaana nabo yaba takyabulabo boolyawo nabo bagamba bane mukyamu kaagundi anyirira naye nga yo gwe bannyonnyola omukunyirira kw'omuntu engeri gy'aba nti yamulina alaba wa bulijjo yoyoyo alaba ya buvunaanyizibwa bweru okusigala ng'onyirira kati ye takiraba kati awo ssaawa zino ne tubuza osigazzaawo ki ng'olese height muna etagenda kuva katonda bw'atyo byakutonda kati biri ebiri byonna tubi downsize nze tebikyaliwo oba ebiriwo byebyo kati osigazzaawo ki ebifuula omukyala biri beyond ebimu attractinga era tulina abakyala bangi okwo ku social media oba neno gye tutambulira oba neno mu nsi yaffe Uganda nga kyangu nnyo okugetinga attracted ku basajja naye okubakuma ne kibazibuwalira nekimuzibuwalira ddoogu omu yeyo ensonga eviirako bino byonna abyewulira naye ng'ebimufuula omukyala asobola okukuma omusajja omu tewali bakutta abakyala gye muli batumiddeko mwebale nnyo mwebadde abakyala abakunama ne mutambula ku kkubo nga musika busikaati mbagamba temukiddira bannammwe mujja bakutula ensingo akatale munnaye kagazi waliwo abantu nga munnaye beetabika mu bantu ba bulijjo abo nabo bunnaye babeera n'ensonga zaabwe n'ennyambala ye waalabanga ng'omuntu nti omuntu agenda gamba nze ndi mukyali muvubuka muto togenda kunyambaza abaayo oba eshaliya oba sikaati ekoma kuki ku bigere bw'abanga ye bw'atyo bw'ayagala ekifaananyi abalala bakimulabiremu ng'abaami akasika akaleke abaami bano bo bajja kumanya nti kati ono tuli eri mu gundi yaffe ya bulijjo era bo bajja kujja ate abaami bo bagaana gwe kyeweetwaliramu nabo kye bakulonderamu oba balonze ekkubo oba bakoze batya nawe batyo tebalina buzibu tunatera okuwunzika kati n'abaami awo tutabanenyeza oli n'agamba nti omuntu teyantwala siriyasi ye nti abazze n'ekigendererwa okusinziira ku ngeri gy'akulabyemu kati abantu abamaliriza ne bagamba omuntu yali siriyasi yali alimba yali akola te naye ye yatunulamu n'agamba nti kati ono okusinziira ku kyali gwe guno omugaso gwasobola ye n'agenda n'ogera we guggwa n'ayitawo n'agenda tewaliwo kisingako awo ekyokubeera ewaka teyakikulabamu okusinziira n'engeri gye yakusanga weetwalamu ng'omuntu ate gweoyagala okimukake nti nunkirimu ekyo ekintu tebakikaka muntu wunzika tuve wano
omuntu yenna nga yeetaaga obufumbo ekireka kitujja kyogerako olunaku olulala sigenda leero kigaziya gwe weegoma n'ogamba tugeze nga gwe weegoma n'ogamba omukyalo ono mufumbo weebuuze ye akola biki nawe weddemu weebuuzeze byenkola ayagala obufumbo bw'oba si byokola by'olikola kifaananyi kye bakulabiramu era kyovula abantu bajja bwe batyo ne mumaliriza nga bwe bamumaliriza kati awo ne maliza ne bawosimanaja nabo ebyabwe wali kyovula beera b'ennaku emu oba wiiki n'ab'omwezi nabo bamanyi nti bakuyita guvaako munansonyiwayo bati bawadde nga bakyogera ku mitimbagano egy'enjawulo naye nga katumalirize mwebale tuwulirize era tubaagala nnyo mu comment section kye muba mwetaaga twogereko nga kya bufumbo nga kiddala nga mwagala abakyala mu ebibuuzo yammwe mu bibuuze nze njanga bibaddamu abye sina gwe nnumba Brunoke oli muzibu tosobola kuba munno eketooke n'akambe enjala ekomeeno akambe talina bwakakwata emmere kagiseeta sina gwe nnumba mubeere bulungi mweraba